eyatujja oba eyakuba Prime Minister Nabbanja eŋŋuumi bw'atyo yaweereddwa bail mu ngeri gyatokiddangamu. Kakati munnange okuwamba abakulembeze mu kibiina kya NUP kukyagendera ddala maaso, era omu ku bamobilizers wali ku NUP School of Leadership bw'atyo yakwatiddwa mu bukambwe obuyitirivu. General Museveni akalulu katandise okubeera nga katuwuuba ye nno munnange kongera bwongezi kubeera nga kamuwuuba, kubanga ye akampeyiningidde kati emyaka 5 kasookedde nga tuva mu kalulu ka 2021 yabakanirawo ne campaign nga yeerimbika mu parish development model. Kakati munnange bw'atyo asuubiza ensi n'eggulu aba bodaboda ku mazaalibwa ge. Bobi Wine akyabakanye n'omulimu ogw'okuddaabiriza oba okubudaabuda bannamwandu n'abaana, kubanga butugamba bannamwandu oyinza okugamba nti ate bannamwandu kubanga bawambye bangi nnyo aba NUP ne Bobi Wine bw'atyo munnange abamu mu kubeera nti tebamanyikiddwako gye bali. Kakati abaana baabwe balina okubeera nga badda ku masomero. Kale bw'atyo munnange abakanye n'omulimu ogw'okubeera nti abawe ebyetaagisa wali mu maka ge e Makerere Kavule. Dr. Kizza Besigye akyaliyo mu kkomera, era General Museveni waliwo Bishop akubye omulanga eri General Museveni nti munnange wandibadde omuta kiswaza Dr. Kizza Besigye okubeera mu kkomera ku myaka egyo olw'ensonga ezitaliimu. Sabiti Muzeeyi yasimatusa akabenje, ate nga ne General Museveni yatadde obukakkulizo obukakali ku masomero gonna. Ebyetaago munnange birabika bikalubyemu abantu kye boogera ku nsonga eyo. Bobi Wine avumiridde ekya gavumenti okubeera nga ekozesa resources oba NRM okubeera nga ekozesa resources za gavumenti okukola emirimu gyayo wamu n'obutagoberera amateeka. Kale bwenti munnange bwe ngenda okubeera nga mbigaayagaayamu mu kaseera kano, era y'ensonga lwaki munnange mbase akamansukira ku ssaawa eno nga bw'ondaba, era nga nange amaaso nga kwegese, era nga ndayira nti njogera mazima meereere era nga gwe mujulizi wange ku ebyo byonna munnange ebibadde bigenda mu maaso emyaka 40 General Museveni kasookedde nga akalakata eggwanga lino. Kankulamuseeko era gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo, era nenkusaba nti teweerabira nti aba maintenance palace gye bali nnyo. Aba maintenance palace bano balina solar systems zonna, era gwe bw'okebera ku mboozi awo yonna gye mbeera mpaniseeyo ojja kulabako maintenance palace nnamba ziri awo. Kati gw'ayagala solar systems, ayagala water heaters, ayagala security lights, ayagala water pumps, ayagala security cameras n'ebirala okusinziira munnange ku capacity gy'oyagala eya solar system, aba maintenance palace bazirina. Ate balina n'abakugu abasobola okuyambako benstallinga okukosa munnange n'okubeera nti nno balina eby'amazzi n'ebyamasanyalaze byonna, beba maintenance palace. Ate nga hillside view apartments, zino apartments zisangibwa wali ku Ntebe Road. Bw'otuuka e Kajjansi Namulanda Kitende, buuza ejjanyu ku kyaki, awo ogenda okusanga apartments eziri ku mulembe, mulimu buli kimu. Gwe just twala bugoye bwo butono n'obuntuntu obutonotono ng'akasenya, ebisigadde byonna gye biri. Ebisenge bisuka mu kimu, eddiire ejjoyoto bulungi n'ekiyungu, ate ng'omulirwano mulungi nnyo, tenti bwe ziri wabweru, buli kimu. Amasanyalaze tegavaako, wifi weeri, transport wekasooba kubira ng'obuukinze nabo bagenda kuluna wooli, beba hillside view apartments. Twogera ku Timo Property Consultants Limited, bano balina ettaka ery'ekyapa, baligula ate batunda. Balina construction company, era balina n'ennyumba ezaggwedde okuzimba, beba Timo Property Consultants Limited. Kati mwabalina ebirwadde temufana birwadde, dokita waali bw'oba oyagala okujjanjabibwa, dokita waali, dokita yakola research n'amukuguka. Era gwe munnange bw'oba olina ekirwadde kyonna, gwe nsabe ennamba y'essimu
sifuddeeyo tugamba nti munnange ate nze kaakati ndi buwanvu ate Uganda at large ayinza okukwata kulagana n'abawanvu ndi mumpi nnyo Uganda ate kulagana n'abampi nnyo ndi munene nnyo Uganda at large ayagala batono ndi mutono nti nze mpagira ndi waggwanga nedda kankuwe namba y'omusawo muganda wange kubanga ebiseera ebisinga obungi nti oyinza okwesanga leero tokolagana n'ono ate enkya nga wa mugaso nnyo naddala mu struggle mu kununula eggwanga lino kasita ategeera nti butuufu eggwanga lyakola ki lyawambibwa. Kale bwe tutyo munnange tugenda mu protest vote 226 teweerabira nti kano akalulu kagenda kuba ka byafaayo era nze ndiwo okutegeka kugenda kulaga nti ddala kituufu eggwanga lirina okuzzibwa obujja lireme kubeera mu mukululo ogwo ogw'ensikirano nga bwe bagezaako kubeera nga munnange babityebeka nti eggwanga lirina kubeera nga lisikibwa taata bw'avaako omwana akwate n'omuzzukulu nedda eggwanga lirina kubeera nga likyusa obukulembeze kubanga mu Uganda bazaddemu abantu bangi bagamba nti wakula ennimwe tebakula ki tewakulaemu kati Mami Kevin ng'asinziira wali mu ggwanga erya Switzerland asiiba aŋŋamba Uganda at large njagala okakasa abantu era obayigirize butayo bagenda okubeera nga balonda ekisooka sooka weetegeke mutima gwo ofune nniya nti ddala mu butuufu eggwanga lirina okubeera nga likola kirikyukwa mu bukulembeze olw'ensonga ezitali zimu zetuze nga tukunnyonnyola era nga protest vote yeetaagisa sooka omale okufuna nniya ofune okukkiriza okwo n'amaanyi ago osooka okyajinge omanye protest vote kyeki kakati awo tumanye ogenda kubeera nga ate olondotya mu maaso yonna tugenda kuba tunnyonnyola bubaka kuva eri Mami Kevin okusinziira mu ggwanga erya Switzerland. Alright, tutandikirewa njagala nnyo ebiyiise tutandikire ku ŋŋuumi ya Nabbanja eŋŋuumi Musosola Ndaggu eyamukubwa kale siwagira yamukuba naye ebiseera ebisinga obungi nti kiba kirungi nnyo okubeera nti nno omanya wa woolina okugenda okusinziira ku kitiibwa kyo toyinza kubeera nga gwe taateeka ate era gwakola buli kimu nga gwaloza ne kunva yegwa kubanga abakyala baagala nnyo bbawa ssente bagende bo beegulire ebyabwe so si gwe genda kugula buli kimu nnyanja butungulu bunzaali biki kwabireeta mukazi ajja kwetamwa kakati nabano nabo baatufuukira ekyambika Robina Nabbanja y'omu ku be bakompleiningako nti ono buli kimu ye ayagala atuuke wakikole mujjukira bulungi nnyo kakati ebyo byaliwo emabega eri nga baakamuwa obwa prime minister mu mbeera ye ey'ekibogwe kubanga ye mu butuufu nga tasaanidde kubeera prime minister naye era kubanga bwe baamumuwa prime minister ye kennyini yali mu nkubo za parliament n'abuuza Alupo ye prime minister akozesemayo na byakola naye gye ne Museveni yaŋŋambye nti bagenda kumpandiikira nga buwandiikiza ebyokwogera kati saawa eno yamera muganda wange yamera nti yajjira mu sitayiro ye n'agimasitaringa era awo bwatyo bwali Nabbanja naye munnange awo wennyini omwana bwe yamutujjira eŋŋuumi era ne njikubuulirako emabegako awo Nabbanja yajeegaana yaganze badde nagenze mu Amerika eyo nga ndi mu conference kati bagamba n'alikodinga akatambi kakati mu kugenda okuwaaba ne babako gwe bakwata tunamasiko ne bamukwata okumukwata nti yamutujja eŋŋuumi tunamasiko n'abyegaana kakati bamuwadde beyiri $5,000 egy'obuliwo era nga munnange bino byali eyo kubanga ono ye flag bearer wa Bugangaizi East Constituency Kakomero District kakati baali mu primary za NRM Nabbanja wagira olwo nawe omwana n'agenda amutujja eŋŋuumi Musosola Ndaggu era okukakkana abaaliwo bo baalaba naye lwakuba tebasobola kubeera nga batubule babasooka kugibuzaabuza obaolyawo tunamasikawo ayinza okuyitira kuba Nabbanja muddoboozi lye kennyini yalikodinga katambi tebannankubako nze eri eno ate era n'omuyambi we n'akakasa ti Nabbanja ali mu Amerika bamugamba baamukubye bayagala ogiwoza naye ndowooza oluvannyuma ennyo omanyi bwe bakuba eŋŋuumi otandika okuwulira bweyebakanga bwati okuzukka ng'awulira eriiso ndowooza n'agamba tumukwate ng'abantu bamaze okubivaako tumukwate tumusibe tunamasiko ankuba atya eŋŋuumi
munnange nga bamukwata n'abyegaana era mu kumukwata abantu ne beekalakaasa beekalakaasizza nga bagamba omuntu waffe bamuti talina kye yakola abamu bagamba nti yalyoka bwe bityo. Kakati munnange bw'atyo yateereddwa, naye waliwo omuntu omu eyagambye nti singa abadde wa Nuupu kakati essaawa eno muganda wange singa bigenderako okubba obusimu, bigenderako okubba ssente, engatto, era singa baliruzira era singa babataddeko omusango gwa baguyita aggravated robbery, singa babataddeko n'emisango emizibu ennyo nga boolaba bwe bagiteeka ku ba Edi Mutwe, singa abadde wa Nuupu. Naye kakati muganda wange ono flag bearer kitegeeza nti Nabbanja alina kufunye kibundi kya ice n'ateekawo bw'atyo mpola mpola. Eŋŋoomi kimusuubira okuba kati yawona dde eŋŋoomi okuleka mpozi nga naye gye buvuddeko namulaba nga talabika nga gubaakuba kuba yali namulaba nansala ng'atema dansi. Naye ekikulu mu byo kyekyo kyensembezaawo nti singa abadde wa Red twogera ku Nuupu munnange wali badde owulira robbery of phones, money, shoes up to Luzira. Singa bali Luzira naye munnange nsuubira okuba ndowooza kati bamwejeereza alina okuddayo okuripootinga tuna masiko era nga enkola bweri, naye munnange nti ye flag bearer ate era noono n'ekyali kimututteyo nakyo tekinakubeera nga kitegeerekeka. Kakati n'okubyongerayo kijja kulagira ddala nti ddala mu butuufu Eŋŋoomi yakola ki oba oliawo yamuluma. Kaakati munnange bwe tuddako mu kibiina ekya Nuupu obunkenke bw'amaanyi era Bobi Wine avuddeyo n'avumirira okukwatibwa kwa flag bearer wa Nuupu Nakawa East era nga ono mukulembeze owa Nuupu School of Leadership. Ono yawambiddwa munnange abasajja ababadde babagalidde emigemera wala bamukutte. Kakati abatuuze ab'embuya munnange baasukukidde mu kyekango eky'amaanyi ennyo n'okutya oluvannyuma lwa Kaija Dorin ono nga yakulira National Unity Platform Nuupu School of Leadership era nga ye flag bearer wa Nakawa East munnange okubeera nti nno yawambiddwa okuva mu makaage abasajja ababadde bavuga emmotoka 2 eza drone era nga bakutte emmundu nga bali wamu ne Uganda Police Patrol Pickup. Kigambibwa okuba nti munnange bwe batyo baasazeeko amakaage era mu mbeera ey'obukambwe obw'amaanyi ennyo bwe batyo munnange ne bamukaba okagana bamukasuse mu drone ne bamutwala etategeerekeka. Nikira bakuteeka mu drone mu bagamba nti abasajja babeera bataddeko ennyimba za mirundi 2. Bateekako ennyimba eziwaana kabaka ne bateekako ennyimba eza Bobi Wine nga zireekaanira waggulu nnyo. Kati olwo ne basooka bakukubira awo mu drone bakukubirawo nnyo naye ate nga bataddeko ennyimba za Bobi Wine n'ennyimba eziwaana kabaka be balinako obukyayi ze bateekako. Kaakati munnange abantu munnange kino bakivumiridde nnyo era ne Bobi Wine bw'atyo n'agamba nti bino munnange era biragira ddala embeera etatambulira ku mateeka wamu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Jjukira nti General Museveni ono ali mu kampeyini ez'amaanyi ennyo. Jjukira nti emabega wonna wano mu Kampala oba mu Buganda ye yamalirizaawo dde n'eggwanga lyonna yalyetooloola dda ng'akampeyininga mu kugaba ssente za Parish Development Model. Kakati General Museveni olunaku lwabadde lwa jjo, olunaku lwa Sande era ku kisaawe wali Ekkololo mu nkuba yabadde akuza amazaalibwa ag'emyaka gy'agamba 81 kubanga yagamba birth certificate ye yamubulako.
kakati emyaka agamba 81 naye abakula naye Muzeeyi Kamulali yafa yinga abeera mu Amerika eyo naye Muzeeyi Kamulali yafiira ku myaka 80 naye ate yaŋŋamba nti yali muto ku Museveni bwe yaŋŋamba nti era yino mumanyi twasoma naye kakati awo munnange emyaka teginamanyika mituufu naye ng'abantu bagamba nti oba oli awo anaatera okukisiba ekya Queen ekya bbawa Queen mbw anaatera okukisiba kikyenda kuva okukisiba kiri awo kati ebyo munnange biri awo naye ekikulu mu byo nabaddeko ku UBC nga ndaba Museveni ebiki bye yabadde ayogera era baani be yabadde akuŋŋaanyiza bano byabadde bibiina by'ababodaboda mwe beegattira era nti bano yabadde abasuubiza ensi n'eggulu nti akimanyi nti babawa akamyu ne bawaayo ente ayogera kubawola bodaboda zino zebafuna ku looni nti bawaayo akamyu babawa akamyu ne bafuna nte ne babwayo bo nte mu kusasula kitegeeza nti bakuwa bodaboda ku milioni 5 milioni 5 n'osasula milioni 15 mbwe kyajja kino azaakinoonyerezaako munaabalimi nabo bwe batyo mu kubawola bwe batyo babakolanga n'agamba mbu kitekisoboka mbu ekyo nejjukira nti kati emyaka giri emeka muganda wange Museveni kyajja kitegeera ekyo kubanga bwe twagendera mu COVID ebyo byonna byaliwo kati just kankubuli wano mu COVID kuba mu kaseera za campaign byali biseera bya campaign 2 era Andrew Mwenda y'omu ku abo abalina zi kampani ezo eziwola ababodaboda pikipiki n'abalala abasajja be bangi nnyo kuba be balina ssente be bawola kubanga nti pikipiki zino waliwo akakodyo bamala okugikuwola n'otandika okusasula bw'oba onotera okumalayo looni nga bagipangira nga bagikubbako kubanga jjukira pikipiki eno ebaamu traka naye bagikubbako traka eba tekola naye babeera bakubanja traka ekola traka ekola nga bakubanja tonasasula bakunoonya bwe bagikubbako balemererwa mbu ogiturakinga naye gwe oba ogituddeko bakuturakinga ne bakufuna kakati awo oba osinziira okulowooza baani ababba pikipiki ezo kakati munanga abasajja bakamudde eggwanga kati General Museveni abakuŋŋaanyiza wali mbu bagenda kubawola ssente mbu n'okumalawo ekizibu ekyo balamu ye yabadde avvuunula ku mazaalibwa ga General Museveni babadde Kololo ku kisaawe Kololo naye ng'ate munnange ebintu ebifanaganako bwe bityo ojja okwezuula nti biraga nti Museveni waali naye akakasiza ddala nti mu butuufu alina okwegula ennyo ku bantu n'okubasuubiza ensi n'eggulu kuba talina kyatasuubiza kati ekyo kipyamuuko ku biri byabadde nga gy'asuubiza ebitatuukirira kati ababodaboda abalina awe watyo bavudde mu kubawa amafuta kati ndowooza bagenda bagamba musobola okufuna epikipiki eza looni era ng'osasula looni ng'oba ofunye oyongeddemu akakadde nga kamu ndowooza kubanga Balamundo simanyi bw'agenda kubeera ng'abakola naye nga ebyo byonna muganda wange tokakasa nakakasa nti oba babadde babodaboda abaddala tokakasa kuba nze nabuuzizza eno awaffe ababodaboda nti mwabitegeddeko tebabimanyi kyokka ate Kololo tulabanga wabaddeyo abantu kale munnange General Museveni akalulu ko kamuwuubira ddala ebya ddala era atandise okubeera ng'asuubiza ensi n'eggulu naye General Museveni ng'akuza amazaalibwa ge juzi nalaba muwala wa Eddie Mutwe nga agezaako kubeera nga bonoga nti taata bamuleese babamuzaayo yagala omugweko mu kifuba ne bamugaana abaana bo babeera ne birthday nabo ne taata bwe yali yagadde okubeera nabo naye munnange bali mu makomera mu nsonga ezitakola ki ezitaliiyo nabo baali yagadde okuza amazaalibwa nga General Museveni bw'agakuza ate yali tagakuza era naye yakopperera bikopperere oluvannyuma lw'okulaba nga waliwo abamubbako sho naye ebyo kale
bagamba nti amazina amakopere gamenya omugumu namulabye agenda kazindaalo ng'ava eno agenda n'asooka dduka mu kaawo nabadde manyi kakubemu pressure ups kaggwemu naye yabadde mulabufu teyakubye pressure ups. Kakati munnange Bobi Wine emagere wali bwatyo yasobodde okubeera nga akuŋŋaanya abo bonna ab'eŋŋanda n'abaana ne abakyala okukusa ne bannamwandu ne bamulekwa abaabo abaawambibwa abazze bakwatibwa abali mu makomera abamu abaabuzibwawo abattibwa era nga ensonga ya byabufuzi kuwagira nuupu kuwagira nkyukakyuka. Kale yasobodde okubeera nga abakuŋŋaanya abaana ne bannamwandu n'ab'eŋŋanda n'abawa ebyetaagisa kuba kati tudda ku masomero. Naye kyasinza okuneewuunyisa nti abantu ne batandika okubeera nga bagamba nti era obikola tugenda mu kalulu ka 2026 neŋŋamba nti abantu babedde kuki bwe ebbanga lyonna era tubadde tubalaba wano Makerere Kavule ne Kamwokya nga bakuŋŋaana era nga abawe ebyetaagisa kakati bakiraba nga campaign ate era still singa abatakikoze be bantu be bamu mulaba yabeerabira kakati abakozesa bukozesa ye yagaggawala kuba kati amawulire agaliwo bw'otunuulira omutimbagano kuba nze nnyo nsoma amawulire go ku mutimbagano okulaba weesanga nti waliwo kakati emikutu egimu nga gisasulwa ssente okubeera nga gibiiya Bobi Wine nga bulijjo waliwo negigezaako kunafuya okulaga nti Bobi Wine takyalina makulu nti ekirooto kye yaloota ekyokubeera mu State House kati kyafa okitegeera. Kakati munnange embeera bwete bweri naye nga ye yasobodde okubeera nga abaleetera ku bintu ebisobola okubeera nga bibayisa mu lusoma oluddako era ne basiima. Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera kati waliwo Bishop omu yasabye John Museveni mu kwewuunya ng'agamba nti kiswaza Bobi Wine Dr. Kizza Besigye rather okubeera mu kkomera ku myaka egyo gy'alina emyaka egisukka mu 6 bankaga mu 7 kati Bishop Nassan tulyamureeba ono bw'atyo munnange yasabye John Museveni ye yabadde agamba nti muganda wa John Museveni ye bwe yagambye nti asaba ate Dr. Kizza Besigye kubanga munnange balinawo history w'amaanyi wakati waabwe ate ng'era still ebikwasa Dr. Kizza Besigye si bituufu era obujulizi tebabulina bw'atyo bwe yategeezezza. Kale bannaddiini bwe batyo munnange ensonga ezimu basaana bazisitukiremu era buli munnaddiini yenna abeera asobola okubeera ng'asobola okutegeera ebintu ebimu naddala ebiruma abantu n'atawagira buwagizi aba akola kyamaanyi ennyo kubanga aba awulira obulumi bw'endiga okusinga okubeera awo ng'endiga bazaagalamu bwagazi ssente nga bapasita bujingo ate era nga bwebawagira aba batulugunya abawagizi be oba baakamamu ssente ate ye naye baawagira. Kakati munnange wabaddewo ekimotoka ekyalabikidde mu mawulire ku mukutu gwa Bobi Wine kwe nabirabye ng'ekimotoka kino kitisse abawagizi ba NRM bambadde yero kimotoka kya UPDF. Kino nno kibadde nga kijja kyogerwako ebbanga lyonna nti NRM ekozesa resources ezandibadde ez'abantu nga tezisaanye kubeera nga zitabiikirizibwamu ebyobufuzi ate okubeera ng'ekola kampeyini zaakyo. Bulaba nga LCs okulonda kwa LCs baakugaana bakimanyi nti bagenda kubagoba mu offices nyingi kubanga bo bagamba nti mukusoma ku structure zaabwe ku ground mbu offices za LC1 bazibalirako nnyo. Kale ekyo kyobula nga bakola nnyo okulaba nti wabeerawo akulonda kwaba chairpersons bakakasa nti okwo tekubaawo. Kakati munnange ekimotoka okusinziira ku mukutu ogwa X nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakiraze agamba nti Museveni regimu ye ejjudde oba esusse okutagoberera amateeka kubanga ebimotoka bingi emotoka za gavumenti nyingi kubanga ne za UPDF za gavumenti
zirabiddwa emirundi mingi nnyo nga zeetikka abawagizi ba NRM okubavuga batwala aidha Museveni gyali oba Muhoozi gyali oba gye balina rallies nga bakuba campaign ya Kololo babaddeyo. Kisawe kyali tukijjudde kubanga nawulidde balamu ng'enkuba etonnya nga agamba abali mu nkuba mugende eri mutuule mu shade watali ki enkuba gyetatuuka. Basombye ne basomba naye bakozesa motoka za gavumenti ate era nga ne bw'okitunulamu nnyo nti singa gabadde mazaalibwa ga Bobi Wine kati nga agaaliwo gwe bakuba parade yavaako ebizibu gye bagamba ey'amajembu eyefaanagana ey'amagye gaali ku kitebe wali we baagakuliza nti NRM yali badde gakuliza ku kitebe kyayo naye erina kugenda Kololo mu kisaawe ate nakyo ne kitajjula kyewoonyeza. Akati munnange Bobi Wine nga amaze okubeera ng'alaba ekimotoka ekyo bw'atyo yakkidde omutimbagano era n'anenya nnyo gavumenti okubeera ng'ekozesa resources era ng'agamba nti nno ebintu bingi nnyo bibaddewo wano weesanga nti ebintu ebyali badde bikozesebwa abantu oba ebiyamba abantu okutwaliza awamu okusinziira ku allocation ate NRM yo ebikyusizza n'ebikyanubinga n'ebiteeka mu buweereza bwayo kati ng'emmotoka za UPDF zisomba abawagizi ba NRM. Kale agamba nti newankubadde abo bonna betulaba be batwala babeera bamaze okubeera nga babasasula okusinziira ku Bobi Wine naffe nga tukimanyi okubeera nga beetaba ku bikolwa gya NRM naye munnange ekikolwa kyennyini ekyo kiba kimenya mateeka olw'ensonga nti etteeka ligaana okozesa government resources for partisan political purposes. Etteeka ligaanira ddala. Kale n'ebirala bingi nnyo bye yayogeddeko naddala okumenya amateeka g'ebyokulonda kubanga Kyagulanyi yagamba nti okusinziira ku mateeka g'ebyokulonda okugenda okukima nomination forms akakiiko k'ebyokulonda kalagira abantu ndowooza 5 okuwerekerako oyo agenda okunona flag bearer w'ekibiina kyonna wamu n'okuzizzaayo nga bwe twalaba Ssenyonyi Rubongoya n'abalanga bagenzi okunonayeza Bobi Wine. Naye NRM munnange mu kukima n'okuzzaayo balina okuggala enguudo ezimu ne bakyataganya businesses mu Kampala so singa oba oli awo oba abantu baali badde beekalakasa kutambula butambuzi kugenda ku parliament bajja kukugamba nti bakyankalanyiza emirimu gy'abantu mu kibuga ne ku NRM ekyo kiba tekikola. Kati kumenya amateeka kiri awo Electoral Commission guidelines tebazigoberedde wamu n'obumenyi bw'amateeka bo nga bo obutagoberera amateeka kubanga bingi nnyo ebikoleddwa nga balagira ddala nti nno bo tebagoberera amateeka obwannantagambwako bwasukka. Sabbiti muzeeyi yafunye akabenje era katono kamutwale nti emmotoka gye yabadde ali ku lw'e Masaka bwetyo neetomera Fuso. Mu kutomera Fuso side ya driver Sabbiti muzeeyi yabadde avuga yennyini naye tujja gamba nti ekyomukisa omulungi bamututte e Nakasero wano mu ddwaliro ali out of danger. Yabadde alimu ne famire ye yonna era ye yayisiddwa bubi helicopter yazze nebanona bwe bafunidde akabenje ne bamutwala helicopter yazze nemunona naye nkugamba kale ekyo kyali badde awo naye ekibuuzo nti singa ebadde bbaasi katugeze oba eya Horizon nga yeegudde helicopter yalizze ekyo Uganda bwe tulina okubeera nga twebuuliza nti helicopter yalizze kubanga e Rwanda kisoboka baali bakikozeeko baasi bwe yagwa wali ku border eya Uganda ne Rwanda helicopter yajja nenona Abanyarwanda abaali bakoseddwa ne babatwala mu ddwaliro abafe ne bapookerawo. Kale obwangu obwo
bwandibadde bukolebwa ku buli nsonga naddala ey'akabenje naye bw'atyo Sabiti Muzeeyi batutegeezezza okusinziira ku mukyala we nti ali out of danger era nga ono ye former Deputy Inspector General of Police essaawa eno ye General Manager owa makolero ag'Eruweero akakola amasasi n'ebirala. Kakati ono ye bagamba nti ye subsidiary of the National Enterprises Corporation era nga bagamba ali out of danger kinategedde naye nga obwangu bwakozeseddwa oba oliawo tisinga eba bbaasi nga yegudde katugeze nga bbaasi bomu mwe yavugira bwe batugamba bomu wali erungala Chopa yandize oba ewaddigida ebyaliyo naye wala yonna obubenje gye bubadde obw'amaanyi ennyo tetulabyewo twalabako yali ICT Minister yali bali omunsi mu biseera ebyo naye yazirikako era helicopter n'emunona nga bamaze omutwala mu kwaliro ka gavumenti akazibwe ennyo nga n'akapande bakakubye ku muti nti okuwona naffe tumusabira awone naye obwangu obwakozeseddwa sisuubira kuba nti singa ebadde bbaasi ng'ekubyeko bannayuganda ekyo kyandikoleddwa kitalo nnyo kibi nnyo ekibi ddala nti bannayuganda bonna balina okubeera nga baganyulwamu mu resources kyenkanyi mu bintu ebya gavumenti kyenkanyi kyekiri Boben kyabadde ayogerako waggulu wali kyabadde ayogerako kifaanaganako bwe kityo kati munnange General Museveni still walinga yeekubye ejje newankubadde ng'oba oliawo yandibadde mutuufu naye abantu bagamba nti akyogedde leeti kakati General Museveni agamba nti buli ssomero lyonna kalibe lya private oba lya gavumenti lirina okuba n'ekisaawe bwe liba terina kisaawe kitegeeza nti aidha liyinza okuggalwa oba ba inspectors okubeera nga bakitunulamu balabe bwe liyinza okubeera nga liimprovisinga era baga nti bisaawe birungi nnyo ku kusoma kw'abaana nti biyigiriza empisa n'ebirala interaction naye kino abantu babadde bakivumirira mu ngeri nnyingi nnyo abamu ne bakiwagira nti oba oliawo kyalibadde kituufu bw'okitunulamu naye emyaka 40 bw'abanga General Museveni akirowooza kati then awo kyannaku nnyo kubanga babantu bagamba nti mu kiseera kiri UPE we yatandikira General Museveni bwe yalibadde atandikira naye tulabye ebisaawe eby'amasomero ga gavumenti bingi nga era abantu bennyini babiyeekomya babizimbamu ebizimbe ekyo tubadde nga tujja tukiraba entaka era simanyi nti oba ebizimbe bwe banaabimenyamu nti kino kyali kisaawe kya ssomero kababimenyemu kuba tujja kakasa nti ddala ali serious naye kati essaawa eno abantu bagamba nti bino byalibadde bikolebwa emyaka mingi nnyo emabega naye kati amasomero mangi nnyo aga private gamashiruminze bazimbye ebizimbe bingi nnyo bava ku bizimbe tebafa ku bintu ebimu ate era nga bizinesi ezisuubira okubanga zaabwe sisuubira kuba nti anaasobola okukisobola kino kubanga ate era n'emirimu egyo oba oliawo nti Museveni alina baministers bangi nnyo waliwo minister owa general duties nti oba oliawo yandibadde ebyo byonna abikolako ate era nga okusinziira ku Museveni manifesto ya NRM eya economic transformation nti singa babeera bagaddewo amasomero ago ate era mbanda bange yeekubye ejje kubanga ajjukira nti abasomesa bangi oba oliawo abaweereddwa emirimu mu private schools nate nga zibasasula bulungi oba oliawo okusinga amasomero ga gavumenti kakati awo kitegeeza nti alina okukirowoozaako ekyo nakyo unemployment alina okugirowoozaako kubanga singa akikola kiba kitegeeza nti abantu bagenda kubeera unemployed naye okusinziira ku ndaba gye ndabamu ebintu nti Uganda erina ebintu bingi nnyo ebyokukolako ebintu by'okukavaringa bingi essaawa eno ebiri offside nti ekintu kye bali badde balowoozaako b'emyaka 2-3 emabega
kiri too late okukirowoozaako okuleka mpozi nti zaali badde requirements ezaaba bazimba amasomero amapya bwekyandibadde kubanga Uganda kati ate erina ebintu bingi ebikutulaka n'employment level ziri waggulu n'ebintu ebirala bingi nnyo economy yaffe ekyali wansi nti buli kimu baakimeesinga up baasooka kufa ku mbuto zaabwe nga tebanaba kulowooza ku mbeera nga bweneefaanana nti kati bo bali bagagga nnyo era buli kimu kye batambulira bulungi nnyo kati bannayuganda abali mu kustruggolinga to make ends meet okusobola okubeera nga munnange bateeka omugaati ku mmeeza ate babateekako obukwakkulizo oba oli awo ate obuyinza okubaleetera okulowooza mu ngeri endala naye munnange ffe nga abakkiririza mu nkyukakyuka ebyo byonna byonna tugamba nti ye bwakireeta nti akireeta akigezeeko nakyo kubanga kigenda ku shadinga more light ekifaananyi clear picture eri abo bonna abatategeera bukulu bwa nkyukakyuka kubanga oli abadde mu buyinza emyaka 40 beyali badde alowooza mu ntandikwa abirowooza kati beyali badde alowooza mu ntandikwa abirowooza ddi abirowooza kati kitegeeza nti talina okwewolereza kwonna alina kudda bbali eggwanga ne likwatibwa abantu abalala oba oli abamusaayi muto abasobola okubeera nga balowooza okusinga ku nnyindo zaabwe we zikoma okusinga okwesibako sisitimu eyakona ebbanga lyonna sigenda kubeera nga nsookawo wano nga bulijjo Uganda At Large mu mikwesese kankwerekereze Mukama Katonda akuume.